kunyumira ku mukuto gwa Uganda Lifestyle nze Segawa Mulishiri. Oluvannyuma lw'ebifaananyi bya Tamale Junior okufulumya ku mikutu migatta bantu bannya bageze maaso n'okubeera nga babibuusabuusa ne bagamba eno yandibanga video shoot. Kati mukwano gwe nfanfe Frank Ntambi ono nno asobodde okubeera nga annyonnyola buti ebintu bino eno byabadde. Mu kunnyonnyola kwe alagira ddala nti nno kituufu Tamale Junior yasobodde okubeera nga akyala mu maka g'abazadde b'omuwala Bridget Mars. Kati nno ono ebintu by'abawala bibadde tebimutambulira bulungi buvuddeko emabega oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti yali girlfriend we Tasha yali amuyisa bubi okussa n'okumutulugunya. Era ono kwe kusalawo ne yettalira ennyo abakyala abakulukulu mu bigambo bye nga bwe yasobolanga okuba nga annyonnyola. Kati mu mbeera bw'etyo omuwala ono eyalabikidde mu bifaananyi kiragira ddala omuwala akyali muto naye nga kiraga waliwo akazito akasobodde okubeera nga kateekebwawo. Kale kasooke nkuteereyo eddoboozi lya Frank Ntambi nga nnyonnyola ku mbeera ya mukwano gwe Tamale Junior na biki ebyabaddewo mu maka g'omukyala ekyumba ky'omukyala oyo nangamba nti abinedda profesa muninkini wange nengamba muninkini wo Junior badde muninkini ki nangamba profesa nafunisa omuwala w'abaana olubuto profesa nengamba kikino kinekewo nga nafunisa omwana olubuto famire ye nemusaka akazito famire ya ddiini nnyo famire ya sente nnyo in fact tebalina wano Uganda famire yonna naye profesa ensonga zansobako akaseera kayisaawo nembako omwana w'omuwala gwenfunisa olubuto Bridget nemubuuza ye Bridget se Bridget nanyitala ne sister for Bridget sabusekyekisine Bridget Mars yamufunisa olubuto Bridget Mars famire y'omuwala negakalafe ku mwana mulenzi oyo atatya bakana okubeera tinalizo joga muwala we bwati namuteeka kutesi lubuto tekisoboka omuwala kukubira Junior namugamba nange bu ebintu byasobye wali ebyalubaluba pulira omwana wetakula omutwe navutakula Junior amala kati kyekiddako tibagala kukulabako bagala mutukyasi bakulabeko tulabe nti nno fomale otegeerebwa. So profesa nsaba omperekereko ku lunaku olwokusatu nemugamba nagenda kukuwerekera olw'ensonga ziri bwe zityo. Unfortunately lunaku lwatusobola olwokusatu ng'ate nina obuvunanyizibwa obulala tabananga mulwadde kulinda ddwaliro so nesisobola. Bw'atyo wasobodde okuba nga munnange akiwaako obukakafu n'obujulizi ekiraga nti ensonga za ddala. Omanye ebiseera ebisinga omuntu ekintu kyewebrandingamu n'abantu kyebakutwalira mu katolo okuba Junior ono abadde atambulira nnyo mu mboozi ez'okusaaga n'ebirala ensonga lwaki abantu basoose kulowooza binene byonna tebiriimu balabika balina ekirala kye babala. Naye katusuubire nti Frank Ntambi byasobodde okuba nga annyonnyola nabyo bisobodde okubeerako n'okumanya kubikugattako. Nze Segawa Mulishiri.